okunzikiririzaamu emikolo mbana mingi mukolo ki mulamwa ki Samula chairman mu Mukono district ate inspector eggwanga lyonna uneyaziza okumbuza omulamu ogwo gwali gwa kukuŋŋaanya abasawo b'ekinnansi oba okuŋŋaanya buli muntu yenna buli muntu yenna akwata ku kikoola kye bayita ekya green oba ku kitonde kyonna ekimera kubanga tetujaga nti basawo ba kinnansi kubanga twali twegasse ebibiina awo okuyola byaliwo nga 40 ebibiina ebyo byonna twabigatta ne bibeera mu kategole mu wa abo omusawo w'ekinnansi omusawo omuluuta ne omusawo omulerwa ayita obutaba nambuga gwe muyita amasabo naye ng'ate ge bayita amasabiro nga si byalina bayizimbawo nnyumba ye naye nga mwakolera emirimu twali tubakuŋŋaanya olw'ensonga emu nti ebibiina bibaddewo waliwo n'ekibiina nga ye agenda n'asaka ssente nti aziwa basawo ba kinnansi beekulaakulanye ayongere obutonde bw'ensi kubanga abo lyeddagala lino lyetumi abazungu batusinga bajja muno mu Afirika ne batwala amagezi gaffe ne batwala ebintu byaffe ne batwala emiti gyaffe kakati mu kutwala emiti gyaffe bo ne bakyusa eddagala ne balikola nti lyanjawulo naye nga naawe okimanyi nti ebbombo w'oliyenga liwonya ekifuba okiwulya bulungi kakati bwe mulamu ogwo gwe wasanga nga tukuŋŋaanyiza abasawo b'ekinnansi tujja akantu akapapula akamu nti muwoza abasawo ba kinnansi nga nene omusawo w'ekinnansi tafiiriddwako omuluuta nsozi nga n'ensozi bazitwala mulerwa era nga edda bazaaliranga mubamulerwa nga amalwaliro tegaliiwo mpaka omuzungu we yakiraba n'aleeta eddagala n'aleeta empiso naye ng'ate akamula gino miti gyaffe kati omulamu ogwo gwali gwakuzzaawo obutonde bw'ensi n'okuba nti twekuumye tutya n'okuba nti abantu baddamu batya okukola obulombolombo bwabwe eggwanga lyabwe ne liba nga litambula bulungi.